I found him lying there asleep, but he's very drained. He looked very weak. He remained asleep for a long time. When he could open his eyes, he still cannot talk. He cannot talk. He just shakes his head and shakes his hands. Embeera ya Dr. Kanokiza Besigye emulago giyaddusibwa ekyeraliikiriza etiisa bagamba amaaso gatambula butambuzi ky'osobola okulaba kwe kunyenya kw'omukono gwe. Bigambo si birungi agava eri Besigye tegawooma yadde n'akatono. Tugenda beera nga tunuulira emboozi eno so nga ate y'omusumba Aloysius Bugingo bw'abuuziddwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga ekiwamba abantu ekitta abantu n'ebiriwo agambye mu ggwanga ebyo tewali kirimu era ye tabiraba gy'abeera tewali baliyo babiyitamu soko mutwe. So Musumba bw'oyogera ku ky'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu bagamba nti oli ayinza okwebuuza nti omanye ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu bagamba bawamba abantu ekitta abantu simanyi biki naye temubyogerako. Balimba gyembeera sibiwulira sibiraba. Uganda kyensobola okukakasa nti eri mu kudda mu oda. Musumba gy'abeera bw'abanga tabiraba alinga agamba nti mu Uganda ewalala tebisobola kubaayo oba tebiriiyo. Naye ffenna twawulira okulaajana kwe nga bakubye eyali omukuumi we omukadde w'ekkanisa n'ebirala byonna bye yatugamba ng'alaajana. Simanyi oba ago baagamukubira China. Mu Uganda mwagamba nti gy'abeera ye tabiwulira. Tugenda wulira emboozi ya omusumba Bugingo then naawe gye olabe. Sam Mugumya akatambi akatambula nako keeraliikiriza tuzze tukakuzannyira wano. Wabula waliwo akalaga nga tebannaba muwamba biki bye yali akola. Kakati eyali Minisita David Muhoozi avaayo n'agamba nti Sam Mugumya alina omuze ogw'okwewamba mu bigambo ebifaanana bwe biti. Sam Mugumya is a Ugandan, but he has the unfortunate precedent of having disappeared before and gone to Congo, where he was got on the wrong side of the law and spent a long time in incarceration. Indeed, we shall find out, going through the protocols of missing persons, whether his missing was reported, and if indeed he went back to Congo, we shall still inform the country. Byali bigambo bya David Muhoozi. Wabaddewo katemba mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero Justin Nammeere basinkanye ne ssaabakunzi wa NUP Abibu Buwembo. Naye Abibu Buwembo nga tayagala na kifaananyi kifulume ng'asemberedde Nammeere. Njagala otwe katambi ako. Twagala makwateo ka video ne honorable minister. Overo ojja kujja. Abibu! Leko musajja w'abantu. Kaasibule bawo nali mboga. Mu ngeri emu tugenda kulya ku bigambo bya Dr. Lulume Bayiga. Waliwo omukubi w'essimu eyavudde n'amugaa ssebo mu ekizibu kya opposition. Mwavaayo gwe kennyini n'otugamba nti Kyagulanyi Ssentamu teyandidduse. Struggle yagisuddewo. Yandibadde wano ne bamukwata. Gavumenti n'eraba aba PFF akatuvaamu. Omusajja n'amusomera. Aba PFF waliyo Sam Mugumya, Elias Lukwago, Dr. Besigye, Lulume nga tonnasituka tetunnaba kulabako kyokola. Lulume anyiize bunyiizi nabyo ebigambo tubirina ogenda kubeera ng'ate obiraba. Kakati abaaliko ba parliamentary officers
abakwatibwa nga bakulembeddwa mu Chris Obore okweseggulo baleeteddwa mu kooti naye tuula owulire emboozi egenda okumwe mwentula enseko ekulege n'amatama mu mboozi ya Chris Obore eno ngikuleetedde mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira ku musango ogubadde mu kooti guno nga gusaliddwa omulamuzi n'agamba babiri bagende ku kalabba so nga ate abalala bo basibiddwa mayisa bulamu bwabwe bwonna. Emboozi eno tugirina ogenda kubeera nga nayo ogiraba. Tugenda beera nga tutambulira mu mboozi ezifaanana bwe zityo n'ezisingako awo zonna tuzirina. Lindirira kankolemu bwe nti katono nnyo then nzije ebigambo tubigambe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Abaana abari ku isomero kubine rutindo kandi nibambuka omucyambu so hati barimo nibaruga isomero so no bwana buto mukwata we kwata mwana ebitabo by'omukadeya ebitabo by'emu yamna bitabo misi katabitamu akana kakairuka bitabo yamna bitabo muwo mukadeya ebyo bitabo by'omukadeya nito madama Levis akabatera hakati mazima. Okay, tutandise n'akatambi ako k'abaana ba ssomero naye awo babadde bava ku ssomero badda waka kali kaagala kugwayo. Abayizi abo bava mu disitulikiti ekiikirirwa munna NRM amanyiddwa nga Wilfred Niwagaba, mubaka wa Ndorwa East oyo. Abaana bano bw'otunuulira we bayita okudda ewaka, nsaba omubaka wa paalamenti ono abe n'ekisa mu mutima. Bakolere abaana bano ekkubo eribatwala. Tunuulira emyaka gyabwe, daba we bayita butambula bugwa ne amazzi gasobola obutwala. Bwe kasimattuka amazzi obutakatwala ebitabo tebisimattuka kutoba. Naye oyo ye mwana asomera ku Bugubi n'atuuka n'amalako n'ajja okwesimbawo. Omubaka kampa ekyokulabirako nga Anita Amongo n'akugamba ng'ate abikozesa maanyi n'obuyinza bw'alina. Nja kuwa ekyokulabirako, ayinza okubeera ng'omwana oyo ajjidde ku opposition akyuse byakuliddemu ng'alaba tebimusanyusa, abaliwo tebabifaako, n'ayagala ajja abikyuse ng'asinziira ku opposition. N'osanga owa NRM ng'akulaga alwana omwana ono, bamuwandukuludde mu register, bamukutte bamusibye, nga bwe mwabiraba ne batuuka n'okugamba nti gwe tebakuzaala kuno. Anita Amongo mwamulaba yabikola ku b'e Bukedeya. Bana tuyambe abaana b'eggwanga. Akatambi kano omubaka bwe kakutuukako oba nga kakutuuseeko, wekube mu mutima. Ne bw'onaakwata katambi n'okaleeta mu paalamenti, bagambe mulabe abaana baffe, mulabe abaana basooke batereeze oba basootinge ekintu kino. Eryo ly'ekkubo lyokka eririwo okuva eno ewali essomero n'okugenda ate gye babeera. Era ntegeddeko nti bano basomera ku ssomero erimanyiddwa nga Bukooki Primary School
So byebyo katambi kankutteko nnyo. Anyway, mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko akadde kano. Eno DPTV Uganda yenze Sajjime maze okubeera nga nzikalira ebigambo wamma tubigambe tusobole okubeera nga tutunuulira awamu n'okubeera nga tuzimba n'okugatta ku nsi yaffe Uganda nga tukozesa amawulire. Nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya ebikusumbuwa. Tobeera eyo n'obeeraawo nga weekomoma kuba ku nnamba y'essimu eri ku screen yo essembe 711 Sheikh Ashraf takuba nsasa akozesa Quran ensonga n'etereera gwe ng'ebizibu bikuzimbagatanye mu bulago oba bikutte mu bulago munoonyeko. Mu ngeri emu nzikiriza nkutegeeze ku Lewis LJ tukola bitabo ne liquid soap. Ebitabo mu bungi bwonna bw'oyagala tusobola obbikolera. Mu design yonna gy'owulira oyagala eyiyo tusobola ogikolera. Either munda mu kitabo oba kungulu. Ne bw'obeera wa ssomero ng'oyagala tuteekeko baaji ya ssomero lyo oba by'oyagala tutuukirire. So gwe ayagala liquid ng'oyagala liquid omulungi nawe tukubireko. Tukola liquid ali ku mulembe, ali ku mutindo mu kala ez'enjawulo ate ng'awunya akawoowo n'ekyovu ddala ekimalira ddala. Nawe ayagala okubeera ng'oyiga okukola ebitabo n'okukola liquid, mukwano gwange tukubireko tukuyigiriza omulimo gw'omutwe onoga kasimbi osobole okubeera nga obulamu bwo obutambuza. Tuderivalinga mu bitundu by'eggwanga byonna. Gwe wobeera mu Uganda tukubire otugambe twagala bungi bwe buti tujja kubeera nga tubikutuusiza ku mulyango w'oyagala. Nzikiriza tuveeyo then tutandike endowooza n'ensonga ya Dr. Kanokiza Besigye. Okusinziira ku mukyala we Winnie Byanyima atutegeezezza nti embeera ya Besigye yennyamiza. Embeera ya Besigye etiisa ne mukadde kano. Besigye munafu nnyo, munafu ebitagambika okuva lwe yakolapsinga oba okuva lwe yagwa mu kooti. Besigye mukadde kano ng'atemera mu gy'obukulu 7 ng'era ali mu kuvunaanibwa gavumenti ya kuno emisango gy'okulya mu nsi olukwe n'okwagala okuseketerera gavumenti okugijja mu buyinza. Besigye mukadde kano akuumibwa emulago ab'ebyokwerinda. Mukyala we agamba embeera yeeraliikiriza. Bw'omutuukako tayogera. Kyasobola okukola kukyusa maaso n'okunyeenya ku mukono gwe. Ali awo talina kyasobola kukola. Mukyala we n'abantu abali close beeraliikirivu ku mbeera ya Besigye. Winnie Byanyima mweraliikirivu ku mbeera ya bbaawe. So bino byonna byonna bituleeta oba olyawo ku mbeera ey'akazigizigi gy'oyinza otunulako mu ggwanga n'ogamba ebigenda mu maaso bitegeeza ki? Bw'oba okyali awo ng'obyewuunya obitunulamu ne zireeta omusumba wa House of Prayer Ministries Pastor Aloysius Bugingo n'akugamba nti ebyo bye boogera ebyo bya butaliimu. Mu ggwanga temuliimu kutulugunya, temuliimu kuwamba. Era nja kusaba otuwa akatambi ka Pastor Bugingo. So omusumba bw'oyogera ku ky'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga, abantu bagamba nti oli ayinza okwebuuza nti omanye ebigenda mu maaso mu ggwanga.
nzize ng'omuntu ayagala gavumenti eno n'omutima gwange gwonna nzikiririza mu his excellence Yoweri Kaguta Museveni system ya NRM njikiririzaamu ate kakati yazaala omwana akyakula bamuyita PLU ndi omu ku ba founding member ba PLU so mu biti byonna ntwalanga bwendi omanyi kino njagala nnyo kiveeyo abantu bakitegeere because abantu balemerera okwawula obuweereza kati nga mu kyaki nene ebyobufuzi bagamba nti mulina engeri gye mubitabulamu ate ne mubuzabuza abantu kati njagala ngwenkusanze leero ekyo ekitereeze omukulembeze ow'omwoyo mukulembeze nnyo n'okusinga omukulembeze omulala gw'olowoozaako kubanga ffe tulondebwa omulundi gumu ne tukola okutuuka le tulifa so nga bano baweebwa mandeeti ya myaka 5 ne bavaako kati gwe alibeerawo okutuuka lwolifa bw'otobisaako mwoyo bw'otobisabira biba bigenda kwonooneka so omuntu yenna bw'akugambanga nti mukulembeze wa mwoyo is a pastor or a priest or a sheikh whatever nenaga nti ebyo sibiriiko aba tayagala ggwanga lye oteeka bibeerako kubanga it's part of general knowledge oteeka okubanga omanye ebigenda mu maaso buli lunaku so Omusumba bw'oyogera ku kyokumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu bagamba nti oli ayinza okwebuuza nti omanye ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu bagamba bawamba abantu ekita abantu simanyi biki naye temubyogerako balimba gyembeera sibiwulira sibiraba Uganda kyensobola okukakasa nti eri mu kudda mu order ndi omu ku ba victims abavumibwa ennyo n'atalina kyali nga talina waasula naye nadda ku ggwe n'avuma so I just support that sanity singa Katonda atuyamba ne yeeyongeramuko Katonda buli muntu azuukuke nga alina kyagenda okukola akole ekimukwatako ave ku bantu abatamanyira kumanya nti mu nsi gyali so mu ngeri eyo bw'obanga ebyo byoyogerako ebyo babantereereze nga omukulembeze otwalako kadde nonoonyako ku bantu bano abagamba nti babanyigiriza they have been pushed to the wall bali mu opposition n'abalala do you take that time mu baneiba bange sinalabayo gwe banyigiriza ne mu mikwano gyange simanyiyo gwe banyigiriza ndowooza edda ennyo mu primary waliwo akagamba akatonyumiranga okyakajjukira aka trouble never trouble before trouble okategedde so if you trouble your troubles it's none of my business don't trouble before troubles you. Simanyi kigambo ki kyosobola gamba Musumba Aloysius Bugingo naye Musumba omulyoyi w'emyoyo akugambye ewuwe talabayo gwe bayisiza mu mbeera bwetyo naye baamukuba amasasi in fact baakuba omukuumi we oba gwe tutamanyi kiti kimwagwa naye baakuba oba yali amukuumi oba mukadde wa kkanisa kyonna kye kiri n'alaajana. Musumba ali concerned nnyo n'abantu abamwogerako okusinga ekikolwa ekyakolebwa era agamba abaavayo ne boogera bwe baba ng'abo be boogerako asapootinga kikolebwa ebyo ebikolwa biveewo ebyokwogera ku bantu naye okuwamba okutulugunya n'okutta tabimanyi ewuwe tebinnatuukayo ne mbamuliraanye tewali gwe byatuuseeko ebigambo bye bimu byakozesebwa former speaker Amongo Ssemujjunganda bwe yamugamba nti abantu ffenna abali wano ne bannayuganda tugenda fuuka victim oba tuli victim eri omuntu omu General Muhoozi. Mumanyi Amongo bwe yaddamu yagamba kasita nze sinnabeera kasita nze sinnabeera victim mukadde kano victim waliwo abagamba nti bannayuganda bamukwatirweko ennaku
bwe yali akola statement eri ye yakwatibwa ennaku ku bannayuganda tudda ku bugingo statement gy'akoze nyinza obutagyewuunya because bw'oba osupportinga mwami Museveni njagala onkwate bulungi dembe lye na buli munnayuganda dembe lyo likuweebwa ssemateeka okuwagira omuntu yenna gw'oyagala oba President Museveni oba General Muhoozi Kainerugaba naye akyaliko akabuuza nti oyo munnamagye constitution yaffe temukkiriza kikola naye omuntu yenna gwewagira dembe lyo naye injustice bw'eba etuuseewo ne bw'eba evudde eri omuntu gw'oyagala yimirira omugambe this is injustice. Kino kya bumenyi bw'amateeka kubanga bw'osigala ng'omuwaana omusuuta bano baakozeeko injustice tomanyi ki kye bazzaako. Bayinza okujja okukosa ggwe balumye ye nga tebakutte na ku ye ne bakosa ggwe agiwadde omuliro nga ye tebamukutte nako. Obumenyi bw'amateeka bwe bubaawo tubuyita bumenyi bw'amateeka. Musumba Bugingo ene oyinza obutamunenya nnyo kubanga bannayuganda be bagamba nti be babatuusaako obulabe n'obuvune ate ye baawagira. In fact atugambye ye founding member wa PLU. Asobola olaba ekituufu, asobola okukiraba naye asobola okukyogera ewuwe naye abantu abasabira mu kyaki ye simanyi oba abamanyi gye bava. Ayogedde ku beewuwe nga ye. Anyway, ye Musumba Bugingo mubalekedde bwe tuba nga tuvudde ewa Aloysius Bugingo njagala onzikirize mukwano gwange then tugende butereevu eri Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Wulira omusumba agamba tebiriiyo ne Nalukoola bali mu Parliament bakunya Minister w'amateeka, Minister of Justice and Constitutional Affairs ku kiwamba bantu n'ekibuzawo bantu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda. Njagala tuwe Council Nalukoola. He has advocated for fair hearing to security organs among others. But recently, when one of the lawyers of Dr. Kizza Besigye sounded that he intended to serve the CDF with the summons to defend himself in respect of human rights violations, a few moments later, that lawyer was kidnapped, taken to basement, was held incommunicado and tortured. Later on, he was presented in court after that torture. Why did you get those facts? I've been following, Mr. Chairman. I've been watching the news. Order, Chairman. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Deputy Chair, please make your statement. Kale byebyo ebibaddewo ensonga ziri mu Parliament buli lunaku ziyita mu Parliament. Joel Ssenyonyi azoogera, bano bazoogerako n'ebirala bingi ebigenda mu maaso. Naye ye Musumba Bugingo bino byonna tabiraba. Nzikiriza tuzanye akatambi kano eddakiika nga emu n'ekitundu. Kasaamu Mugumya eyalabise nga embeera y'obulamu bwe eringa eyolekera enkomekkerero. Bwe bamukwatira embalala musajja atu ebimu ku bintu bye yali akola. Njagala otuwa akatambi Kasaamu Mugumya. Ye Sam Mugumya
Bobi Wine yataddeko ebigambo katambi ako ng'agamba nti laba vidiyo eno olabe omusajja omuvumu brother Sam Mugumya nga tebannaba kubeera nga bamuwamba n'okumutulugunya essuubi lye yayina ng'asuubira ensi ey'amazima n'obwenkanya, ensi ey'emirembe. Bwe yali ne mukwano gwe nga babibyamu bali mu kaddansi ku luyimba olwatuliyambala engule. N'agamba nti kaakati kompeyalinga omusajja ali mu vidiyo eno n'omusajja ali mu vidiyo eyalinkinze gye buvuddeko. Atugamba vidiyo eyo gy'olaba ku screen. Kompeyalinga oli oyo then okompeyalinge n'ono ali mu kagaali. Omusajja eyayina essanyu, eyayina essuubi, eyali atoba nga bali mu kubiibyamu ne mukwano gwe, nga basuubira eggwanga ery'essanyu ery'emirembe, naawo mutunuulire mu kavidiyo kano nga bamufudde ekitagasa, nga bamutadde mu torture chamber. Our nation is ruled by monster. Our nation is ruled by monster or monsters who must one day answer for their crimes. Olunaku lumu abagenda okubeera nga baanukula ku bikolobero byabwe. Butuufu tunuulya Sam Mugumya ono mu kagaali gwe bagamba ali mu torture chamber. Abaavayo bagamba nti yavunda oba yafa ekitundu ekyowansi okuyita mu kiwato. Otunuulire n'oli kitalo nnyo 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 nnyo, kitalo ddala, kitalo. Kale ndowooza tuveeyo twolekere ebigambo. Soko tuwe akatambi ka Dr. Lulume Bayiga. Soko tuwe akatambi ka Dr. Lulume Bayiga bamuvuze sipiidi. Kale Dr. Lulume Bayiga omugamba ki? Dr. Lulume Bayiga namukubira akasimu nga tugenda mu kalugo waliwo kennyini naye ne muga Dr. Lulume Bayiga jangu wegatte ku Kyagulanyi tukwata omusinde tulumba omusajja tumuggyeko va mu PPF simanya akasimu alo naye tuwakabazijjako yayomba buyombi tulekerawo okuvulunga ebibiina by'obufuzi. Kati essaawa zino namulaba ku TV ng'atambula agamba Kyagulanyi adduse akomewo tulwanire wano. Sebo Bwana Lulume omukama wo pulezidenti w'ekibiina kyo ali mu kkomera, wali owagawaga Kyagulanyi asigale wano bamukwate mulwane. Lwaki Dr. Lodi Meya Saalongo Erias Lukwago ali mu kkomera? Titunakulabako kantu konnaka wali okoze, wali oyagala kulwanira Kyagulanyi atali wa kibiina kyo oleke awavundire mu kkomera, mulekerawo okubuzaabuzanga abantu. Twagala ove ku TV awo tandika okubanja omusajja nga wali agala obanja Kyagulanyi nga bakoze eki nga bamukutte. Mwali mwagala kussa mwana waffe. Sebo empewo za Buganda ziri ku Kyagulanyi, kyova olaba ye yalengererawo n'adduka. Esigadde nze Buwembo Julius mu kibuga ky'Entebbe. Dr. Lulume muli babi nnyo 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 nnyo. N'okwanukula bwana gundi oyo Buwembo ali ku kitanda katukusabira obone naye Buwembo wa NRM actually ateka kuba wa PLU Julius Buwembo munene yupinno wa ekibiina kya Kyagulanyi bakisenkenya dda wa Kyagulanyi bwati bayingizaamu bagamba bwabe wali ose ku nswa budira omumuli n'ogutwala mu nvubo mugiramu enswa ebizezengere n'ebiwojjolo osobola okubijja mu nswa ezo byonna bifubutukirayo oba enseenene ku mumuli bizezengere bigiramu Buwembo
omusajja agambye Lulume Bayiga ebigambo bye sigenda kuddamu naye Lulume Bayiga kino kyakola kwataakinga kyakola bakiyita okulumba owaaye mwali mwagala Kyagulanyi naye bamukwate nti oyo wa NRM in fact wa PLU yandibanga na wa PLU kitegeeza kyoyogerako tokimanyi naye ekibiina kya agamba ekibiina kya NUP ekyo baakiwamba katusooke tuddeyo emabega Lulume Bayiga abadde wa DP nga mukama we ye Nobert Mao State Minister mu government ya Mwami Museveni ne mu kalulu akawedde ya wagidde Mwami Museveni n'afuluma ekibiina kya DP Lulume Bayiga n'ayingira PFF omusajja gy'ayogeddeko kasimu PFF gye yayingidde tutandike okubala PFF eva mu kibiina ekya FDC wewava Banita Amongo Thomas Tayewa wewava omumyuka eyali amyuka Besigye mu Buganda omukyala Joyce Sebugwawo mwe mwava abantu bangi ne Nandala Mafaabi abasigala nga bakolya Mwami Museveni ne Patrick Boy Amliat kati Lulume Bayiga ne Ssemujunganda bayimirira ku level egamba nti Kyagulanyi tamanyi bya bukulembeze tebasobola musupportinga omusajja agamba lwaki temwegatta ku Kyagulanyi ne tujjawo ekizibu kye muyita ekizibu Lulume Bayiga anyiize era kati kyali mukola kuwaayiriza na kusala bigambo njagala omutwongere mwe n'amaloboozi gammwe mwefuula abeegasse mu opposition naye nga mukolerera regime eno mumanyiddwa Buwembo tukutegeera bulungi Julius Buwembo Entebbe obuvunaanyizibwa bwa Buwembo n'abamufaanana beerimbika mu kuwagira Kyagulanyi naye nga busabwa mbogo bwennyini obukala kungulunga munda bubisi ekigendererwa kyabwe kyakusenkenya n'okumalawo abantu abeegattira awamu kuleeta obwenunuzi Foot Soldier nabaki ogwo omulembe gw'aba Foot Soldier boogera bwe gutyo gwaggwawo twabategeera dda Buwembo yavuma Katikkiro Buwembo yavuma Kabaka mu kiseera Ssaabasajja Kabaka ng'alina okukozesa omumanyi mbadde mugoberera omusajja oyo abo be babusabwa mbogo be bateeka tetugenda kwongerayo ebigambo bya Lulume Bayiga naye ddala eyo yebadde issue okutandika okuvaayo otugambe nti omusajja oyo yavuma Kabaka yavuma Katikkiro ebyo ebigambo mbadde mbimanyi eri mu ba Mpuuga Mbwatekamwa Kakembo eyo ba Bedi Bwanika bebazanya kaadi eyo eya Buganda oli akubuuza teyeekuusiza ku Buganda then oli mukubega mbusimanya oyo musajja yavuma akubuuza byakati si byaluli ate simanyi lwaki abantu okubuuza empologoma mwakitwalanga kuvuma kati oyo Lulume n'omutuuza n'omugamba njagala ompeeyo akatambi ng'omwana ali mu kuvuma Kabaka tasobola kakuwa awabadde yekwata ku bisubi njagala otuwe katambi ako katuzanyire tumanyi omukulembeze ateeka okubeera ng'ali ggumite nga bwe mugamba abavubuka njagala okutegeeza bannayuganda nti ffe tetufunangako ddoboozi lya gavumenti nti livuganye lyagala okukwata Mwami Kyagulanyi
olw'omusango guno oba guli naffe tetumanyi era tetulowooza Kyagulanyi alina omusango olw'okwesimba ku President Museveni tetugulaba ne gavumenti tegambangako nti erina kyemuvunaana n'olwekyo twagala ffe okukowoola kulembeze munnaffe Mwami Kyagulanyi akomewo tutobe twagala okutegeera Mwami Museveni kyavunaana Kyagulanyi naye tasobola kumuvunaana ng'ate adduse mu ggwanga agenze twagala okukowoola omukulembeze wa NUP ajje wano awali amajeege tulwanire wamu naffe aba PFF tujja kulwana tetugenda kulwanira mu biseguusi tujja kulwanira mu maaso okusobola okulaba nti eddembe lye terikubibwa okulaba ng'eddembe lye terikubibwa ku nsolobotto oli omusajja wamubuuliza wange eryabeesigye weeriri ery'Erias Lukwago weeriri Ssemujjuŋŋanda yadduka n'ababadde mu musango gwa Besigye bangi badduse abalala bali mu makomera kikyogamba Yerulume Bayiga. Now katuveeyo tugendeko ku parliament eri emboozi ey'abakulu ba Chris Obore bakomezeddwawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi zabadde 3 bakomezeddwa mu kooti lwabadde lunaku lwa Mande ku misango egy'okuculumpanya n'okukozesa obubi ssente y'omusolo mu kiseera nga bakyayina obuyinza. Njagala otwe katambya olwaleero abaliko abakozi ba paalamenti 6 abaggulwako gw'obulyake baddukidde mu kkooti ewozesa abalyake mu maaso g'omulamuzi Mike Erubo nga baagala bakkiriza okweyimirirwa bawoze nga bava weeru wa kkomera. Abazze okweyimirirwa bakulembeddwa mu Chris Obore era ayogerera paalamenti y'eggwanga ng'ono aleese ekyapa eky'amakaaga gasangibwa e Bukeddeya. Abamuyimiridde aleese mwannyina Ogwalo Jennifer, omubaka David Okwale, Simon Ongulako nga kugasi n'abalala. Kooti esinzireko ku mwesiga emukkiriza dde waka y'anaavanga okujja okwera ennemba n'omusango guno. Bo banne bavunaana nabo balese ebyapa by'amayumba gaabwe ab'eŋŋanda zaabwe ko n'abalala okusobola okweyimirirwa. Kati bino omulamuzi bw'abitegedde nalagira kalisoliso wa gavumenti yabawawaabira okuwaayo kyalowooza mu buwandiike ku kusaba okukoleddwa abakulu bano oluvannyuma w'okusalawo okwe ng'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno. Ng'ojjako bino bano bakudda mu kkooti ku bbalaza ya Sabbiiti ejja bamanye poliisi weetuuse ku misango gyabwe egyabaggulwako. Obole ne banna okugwa mu lweje kyaddire bakuumaddembe okubagombamu omwala ye ne bannaabala 6 ne bagulako okuwuutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo nga balinga bali ku ze baali beekoledde. Obujulizi obubaluma kalisoliso wa gavumenti yamala ebbanga ng'abukuŋŋaanya nga kakasanga bano bwe beenyigira butereevu mu kukavula ensimbi z'omuwi w'omusolo okuli Chris Obole ow'ebyamawulire, Daniel Adiro ow'abakozi, Leonard Okema omuwandiisi wa ofiisi ya sipiika, Rajab Bukaya Semaluulu akola ku by'okunoonyereza, Emmanuel Muloni Okwi ow'ebyabagenyi, Vincent Otebeta, Methodist Mulebe akulira ssako ya Parliament nga kugasi ne Stella Aitute. Mb'omukyalo no Stella Aitute yakuyita n'obukadde bw'eza Uganda 7.5 Obole ku nsimbi ezamuli mu maaso yatwalako obuwumbi 5 mu obukadde 253 zokka. Adiro yalaba ng'obuwumbi 14 mu obukadde 109 ze zinaamumala. Okema yakuyita n'obuwumbi 3 mu obukadde 489. Rajab Bukaya Semaluulu obusimbi yatwala butono ddala obuwumbi agenda na 2 mu obukadde 17. Emmanuel Emuloni Okwi yasaasira nnyo eggwanga ensimbi ne yeegabulako akawumbi kamu mu obukadde 15 zokka, so nga ye musajja wattu Otebeta yalina okusoomoza mu by'ensimbi obuwumbi n'atwala 5 mu obukadde 253 zokka. Mbobano omutete gwebegabirako gwali gwabirabo bya paalamenti y'eggwanga ko n'okuddiza ku bali mu bwetaavu. Bano omugatte baatwala obuwumbi 27 mu obukadde 21. Ng'oggyeko bino Obole, Adiro, Okema, Rajab Bukaya, Otebetako ne Mulebe mu January w'omwaka 2023 ne April 2026 beenyigira mu kukusa ensimbi obuwumbi 10 mu obukadde 893 nga bakimanyidde ddala lizaali zivudde mu bumenyi bw'amateeka. Bawe bagamba nti okuba omunaku tekya bano nga bakyazuzumba n'omusango guno ogw'obulyake. Ate kalisoliso wa gavumenti yawandika ebbaluwa namutayiika ng'alaga ateekerateekera paalamenti y'eggwanga Adolf Mwesigye
bano omukaaga okugira nga bawumuza ku mirimu gyabwe kkooti esobole okubanoonyerezaako. Banywanyi bano bawangalire ku alimanda okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde 2026 lwe baakwatibwa. Kale byebyo ebiva saidi zeeyo naye bannaye bakwata bano naye Amongo ye anyway tuve ku Anita Amongo tagamba nti tumusibyeko olu baluyita batya tumufuukidde olukokobe. Anyway bwe tuba nga tuvuddeko eyo katugendeko mu kooti. Waliwo omusango gwa Susan Magara. Omusango guno gumaze mu kooti emyaka egiwerako. Olwaleero kooti ewadde ensala yaayo ku musango guno. Era omulamuzi wa kooti enkulu asindise omukyala Ajala Nakandi ne Musa Abbas bawanikibwe ku kalabba. Bawanikibwe ku kalabba. Era nga bano balangibwa okuluka olukwe mwe battira Susan Magara. Era muno mwalimu okumusalako engalo n'okumubika akaveera ku mutwe okutuusa lwe yafa. Abalala ababadde ku musango guno babasibye bulamu bwabwe bwonna nga bali eyo mu kkomera. Abantu babiri omulamuzi agambye bawanikibwe kalabba. So nga ate 9 abasingisiddwa omusango ogw'okuwamba okutta. Omulamuzi wa kooti agamba Alex Miki Ajiji abasalidde ye mulamuzi gw'olengera ku screen abasalidde ekibonerezo kya kufa. 2 kufa. Abalala kusibwa bulamu bwabwe bwonna. Nja kusaba otuweeko katono nnyo ku mulamuzi ng'akola ruling eyo today. I find that A4 and A9 play the most excruciating roles, for which one of the most excruciating roles in this case. Given the circumstances of this case, and considering the aggravating factors in this case, and so I shall surely give them the maximum sentence of death. And I do therefore sentence the two, A4 and A9, while the rest of the convicts, A1, A2, A3, A5, A6, A7, and A8 are hereby sentenced to imprisonment for the rest of their natural lives. The object of these sentences is to punish the offenders proportionately for the exceptionally grave offenses that they have committed, to deter organized kidnapping for ransom, which has become a serious threat to public safety,
to denounce conduct involving prolonged captivity, torture and murder, to protect society from offenders who demonstrated willingness to sacrifice human life for financial gain, to reaffirm public confidence in the administration of justice. I find that A4 and A9 play the most excruciating roles, for which one of the most excruciating roles in this case. So byebyo gunzikidwa naye bwetugamba akalabba twabayitiramu wano kalabba era bano bennyini abasaliddwa okufa basobola okukola appeal wano babasalidde ne bayinza obutakkiriziganya na mulamuzi oba n'ensala then ne bagenda mu court of appeal ne baapiiringa. So ekyo kisuubire nga kye baakola kwokka Christopher Keronyum nti mukadde kano omusajja abantu gwe baali bajaguliza nti agenze bagenda muggira wali Okero Onyum yagenda n'akola appeal. Naawe ensonga ze muzzo n'aga nti baamukaka. Kale ne bano basobola okukola kyekimu. So ne bano bwe basalidde obulamu bwabwe basobola okugenda ate nabo ne batakkiriziganya na kibonerezo ekyo. Ne bakola appeal ne babakendeereza ku kibonerezo. Eyo nayo option weeri. So byebyo ebivudde mu kooti. Kakati ebyo tuba tubitadde ebbali. Sanya mumumanyi, Sanya Muhayidin. Mukama Katonda yatukolera Sanya. Sanya sina kya kwogera kamukuwe buwi. Tuwe Muhayidin. Ekimu kye nejjusa okulumba Kyagulanyi. Okumusalako ebigambo ebitalina mutwe na mikono n'amagulu ebyenjwanjwa. Yes. Musajja wa Katonda butuufu nna Kyagulanyi nsonyiwa wali kuwangula lutalo. Interview nkakasa ajja kugiraba eno. Kyagulanyi yandabirira tekisobola kuvaawo. Simanyi life je nkugambye life je muzeeyi yali teyanzimba kubeera munnabyabufuzi. Ntugambe ne Luzira teyalinnyayo. N'abamu mu b'Enganda tebalinnyayo. Era nga bateekebwamu oba mu ddomo gwa muzeeyi. Abantu abafuuka bazeeyi bange be natwalanga bakadde bange baali baludda Luvuganya Bakyagulanyi ne Lubongoyo yankyaliranga sijja muwaayira. Bino byajja olw'okuba nti nze nange naye omuntu kkirizibwa okwerwanako nenjagala nsagule nange osikule enfuufu naye nga kyannuma kyankosa kubanga singa oluusi bambi nabyo kyabo kubanga kati omuntu baali bandabirira awataali ayamba. Nze yali tamanyiddwa ne banteeka mu kamera ne bandeeteranga ne banvimbisa mu komera kale kubanga nze Luzira ebintu ekifo we nali nsula wali oyinza olowooza nti kantiini. Waliwo omuvubuka eyakiŋŋamba mwavaayo naye bali bamuyitaani so nga mukyazaako naye era waliwo gwe nalaba Webusoga eyo gundi yali Webusoga eyo yaŋŋamba nti yakola ne church ninga musika mama linnya ndiye yaŋŋamba nti Sanya oyo alimba nnyo teyandiyombye bw'atyo tubadde mu kkomera nga Sanya ali bulungiko. Yes ffenna tubadde mu kkomera tuli bubi naye ng'ate ye akyalirwa okusinga ffenna era nga tuba twagala akantu akalungi tukafuna ku Sanya. Ekyo nkijjukira kyaliwo era nalabirirwa ge mazima agakaawa kubanga bambimbisa Luzira nkugambe n'abasibe be twalimu baali balowooza nti ebweru nalekayo ekizimbe wava buyambi kutebereza omusibe okubanga olina katoni y'eŋŋano kubanga
kyenalaba nga mu busibe ebindazi nali ndowooza byakolebwa gye nategeera nti byakolebwa basibe abasibe be bakolera okulya ebindazi kubanga omusibe yayisangawo ekindazi mu woodi ng'abasibe bonna bamagalala bati ng'omusibe akuwe waliwo omusajja yali akuuma toyi bamuyitanga Alapicco naye nga omuwa ebindazi ebi n'akuleka n'opama bulungi eruzira okupama okolesa eddakiika emu ate akawunga ke babawa akawunga kaali nga okalya n'otanywa bikopo by'amazzi 3 ettoyi tebereze erimu abasibe woodi erimu abasibe ebikumi bimeka bino bya nnaku naye ate nga bebaga nti bisekera wallahi nze kulimba bisekera ogusajja gusanya gwogera anyway ebigambo mu bitusonyiwe naddala ekyo ekiyiseemu mu kitusonyiwe naye yesanya atuwa experience ye neyejjusa lwakuba nti ebigambo byesanya tobiyimirirako asobola okubeera nga yejjusa enkya nadda n'ayuza kati yesanya Mungu yamukola n'amala. Abibu Buwembo ye Ssaabakunzi wa NUP jonga bali ku programu emu ku NBS yavudde n'agamba nti NUP tennateesaako yadde ne gavumenti kukuta abasibe. Tennaba kuteesaako yadde ne gavumenti kukuta abasibe. Kye nabadde nnyonnyola luli ku Latifu Ssebaggala ng'agamba mbu simanya dialogo yaabwe. Waliwo olukiiko oba ekibiina ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi ki Interparty Organization for Dialogue IPOD ekituula okuteeseza bano. Era ne mbuuza nti Balatifu bagenda nga baani nga bakiikirira ani ku konsenti yaani. Nga tewali kati ani yabatuma? Ani yabatuma? NUP egamba teteesangako na gavumenti. For that ndi sure. Bali babawadde buwiki ssonyiwo amnesty forgiveness. Oba okitegeera. Kyova balina n'ekipapula kye balina okukima. Newankubadde akulira amnesty yagamba nti twalina obbawa ekipapula. Ne twagenda okukyuka be tugenda okuwa ekipapula ng'ate badduse dda mu takisi bali ku kitebe kya kibiina. Bateekeddwa okukinona. So njagala otuwe ku mboozi ya Abibu Buwembo, then tubasiibule bassibo ne bannyabo. Courts, they are the temples of justice. Yembuga y'obwenkanya. Naye obwenkanya kasita bubula mu kooti ebintu bitandika okubeera nga bikolebwa mu mbeera abangi yite yakiyeekera. Kimanyi bulungi nti baganda baffe betwogerako omwenda bakwatibwa mu mwaka gwa 2021 nga gutandika. Twali mu general election mu campaigns ne batwalibwa mu kooti y'amagye. Kooti y'amagye eyo ne bawuuba komawo enkya komawo luli balooya baffe ne bagezaako okulaba nga babasabira beyiro eyabammibwa era baalinamu embeera y'okutulugunyizibwa kungi. Mujjukira abantu nga Mujahideen Kakoza nga yeekalakaasa ne mu kooti nga takkirizibwa kwogera n'abantu be, takkirizibwa kubaako kyabulira ky'abaana ba kooti. Kakoza y'omu kubakkiriza. Yes, mu 2021 era y'omu ku baasonyiwa omukulembeze w'eggwanga. Yes. Okutuusiza ddala 2024 balooya era we bagenda mu kooti. Ojjukira keesi ya Honorable Kabazigulu Kamaiko ng'achallenginga obuyinza bwa court martial okuwozesa abantu ba bulijjo. Supreme Court netwa ruling ennungi nega nti nno tekikkirizibwa kooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Era newa order emisango gyonna egirimu abantu ba bulijjo nga Yasini Machete gidde mu courts eza civilian. Balooya baffe bakigoberera bulungi nene kooti bwe twazituukamu nga zigaaka tutandikirawa tetulina ene warrant nti oba omusibe ono bamutuleetedde tulina fayiro ye and criminal procedure eri very clear
Buwemba Habibu azizza omusango guli criminal in nature akwatibwa police ne kwatagana ne office ya DPP ne bazimba file ne bagireeta mu court. Kati mu kesi y'abano tetulina file yonna eri mu civil courts. Therefore court nga zigamba kitulowooza ekyandibadde kituufu abantu bano bandibadde bateebwa buteebwa. Ne tugezaako okwengejinga jjukira Attorney General yennyini ng'ayogera nti nabo bali mu mbeera ya kattu tebamanyi kyakukola. Kaakati gye bikomeekeredde nga state etandise okusindika abasajja baayo mu makomera ekitalya bannaffe gye babadde nga babagamba mulina options bbiri. Obulamu bwammwe bwonna obumala mu kkomera oba okukkiriza emisango nti yes mwagiza then tubateerewo oluggi olwa amnesty ekisonyiwo kikuweebwa gavumenti ofulume. So bakakiddwa okukkiriza emisango? Kukakibwa kwennyini olw'ensonga just imagine muntu omaze omwaka mulamba mu kkomera ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano oyingidde ogw'omukaaga ng'ekigambo kye bakuddiŋŋanya mu matuugo kkiriza emisango osonyiibwe oba ofiire mu kkomera. Well, mwabadde na role kinga ekibiina kukkirizisa bano emisango gino kubanga mu 2024 minisita w'abavubuka then Balaam Barugara Ateny yatuga nti bano bwe yagendayo okubala nga minisita w'abavubuka ne bamusaba bakkirize emisango gino era ne bagikkiriza oluvannyuma. Bano omwenda baagaana kiki ekyabawaliriza ku luno okugikkiriza 2 years later? Yes, osoose n'obuuza olw'olukinga ekibiina gye twazanye mu nsonga eyo. Ffe ng'ekibiina tusimba essira ku nkola ey'amateeka. Enkola y'amateeka eramule ku buli muntu. Azizza omusango akwatibwe atwalibwe mu mbuga z'amateeka era enkola eya ssemateeka eramule. Enkola ya ssemateeka article 28 egamba nti buli muntu alina eddembe ly'okuwulirizibwa mu kkooti mu bwangu ng'ate kkooti eyo egobererwa bulungi publicly. Kyetulwanirira. Kaakati abadde mu kkomera yamanye obulumi n'embeera n'ebimuyiseeko ebiyitirivu in terms of business, in terms of life with the family and relatives. Engeri gye kiri nti badde batuukirira direct enteeseganya zonna zabadde wakati w'abasibe n'abaabasiba. Enteeseganya bano okuyimbulwa. Of course kasobogga nti omuntu ateereddwa ku amnesty aweereddwa ekisonyiwo kya yes oyogera oli ssaabakunzi wa kibiina. Yes, I hope you've had an interaction n'abantu. I have. Wabaddewo bo okuteeseganya kwabaddewo mukkirize emisango muweebwe ekisonyiwo ekya amnesty oba mukkirize mugigaane mufiire mu kkomera ne batuuka ku nzikiriziganya egamba nti nno katufulume ekkomera emisango mugitusonyiwe tugikkirizanga bwe mwagala era ekipapula ekyo amnesty certificates tezinaba baweebwa ne babaddeyo ku amnesty commission ne bajuza fomu zaabwe because emisango egyogerwako treachery n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa si misango mitono. Yes, ng'ekibiina mbasuubira okubeera nga mumanyi implications ez'okukkiriza emisango ng'egyo bwe kiba ddala nga tebaagiza nga bw'ogamba. Mwe mwabawadde magezi ki? Of course tukyali mu process ebabudaabuda olw'ebbanga eddene lye bamaze. Nekyo kirala. Yes, mwe ng'ekibiina mwakkiriza mwabawadde amagezi bakkiriza emisango gino? Nkugambye ng'ekibiina ffe tulwana kulaba nga enkola ey'amateeka yeeramula ku buli muntu yenna olw'ensonga nsi bwe babadde mu kkomera bokka. And for your information ne fayiru endala ndowooza oba bunafu bwa sigaddamuzi oba bunafu bwa gavumenti fayiro nyingi. Ekyo kitegeeza nti baaganye okuwabula kwammwe okugamba nti bagumiikiriza amateeka. Nkugambye mu prosesi yaabwe amateeka gaggyibwamu ne babagamba you have two options, either to stay in prison for life or to accept nti mwakola omusango tubawe ekisonyiwo kyaki. Just imagine
emyaka 6 has there been trial waliwo kooti in fact bino tebyawaddemu na kooti waliwo kooti eyamanaginze abaziba emisango nti babaleese DPP oba courts they are the temples of justice yembuga y'obwenkanya naye obwenkanya kasita kakati kungu alina kintu kyalemeddeko ekibiina mwagambye eki mwabawadde magezi ki kubanga emisango gino wegikukkiriza mumanyi repercussions eziva mu ekyo kungu ekibiina kiwadde abantu bano amagezi emyaka 5 egiyise bulijjo kyekibuuzo ky'obuuza oba kyekyabaddewo Amnesty ekibiina kimala kuteesa anyway ekyo nkibalekedde tetugenda sukkako wano njagala kwebaza wenna atambudde naffe webale nnyo webalire ddala kyokola kya muwendo okubeera nga otugoberera yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda nzikiriza nsobola okubeera nga nkuta mbadde ne Morgan Kulenzi yabadde ku mapeesa Katonda omulungi ow'ekisa abankumire mbere bulungi mwera